Mbabuzako natsela mwasuze mutya amawulire g'ensizi nago mikwano gyange nga nsinzira n'oku Projan Media TV. Mukwano gwange mawulire gannaku nnyo enkya y'olunaku lwaleero, naye ate nga sinabagenda mu maaso nkusabye gwe atanaba ku subscribing eyakatweyungako genda mu maaso kikole mangu nnyo tusobole okutuusako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Mikwano gyange amawulire g'ensizi nago mukwano gwange gannaku omubaka waffe amanyikiddwa nga Ssegirinya Mohammed okutandikira ddala olunaku lw'eggulo basuubira Fred Lumbuye Kajube yategeezezza ku Facebook page ye n'agamba nti omwogezi wa Parliament asuubirwa okumukyalirako amugambe ebigambo eby'enjawulo amutegeeze nti singa navayo ne yeegana ekibiina kya NUP n'abako ebintu ebibi byajogerera mu mukwano gwange bagenda mutaba muggyeko emisango gyonna. Mukwano gwange ntwala okulabula eri muna NUP yenna bannange mubeere bulindaala muwulire ebigenda mu maaso. Ssegirinya Mohammed ko ne munne Alan Ssewanyana mukimanyi bulungi nti baakwatibwa olw'okuteeberezebwa just kuteeberezebwa suspecting omuzungu bw'akiyita okuteeberezebwa okulabika nti bali mu lukwe lw'ebijambi ebyagenda mu maaso okulabika nti bituukawo e Masaka. Mukwano gyange ne babakwata ne babasiba abawagizi ba NUP bano aba opposition. Mukwano gwange bali eyo bapoocha balwadde nnyo Ssegirinya Mohammed mulwadde nnyo okuzama ng'ekimukoze ekyo nakutusako nemwe nenkugamba nti baamukuba omusaayi oguleeta akawuka omusaayi oguvudde mu muntu w'omulwadde wa siriimu. Mukwano gwange asobole okulabika nti alwalira ddala era wenjogerera kati mulwadde n'ebyo byonna ebize bibaawo mukwano gwange ng'okulabika nti babeerawo ne bamusibira mu kifo kimu tewali wamulaba abaprisons wadde ne bokka bamulabira famire ye tewali n'omu amutwalira n'akyakulya. Mikwano gyange amawulire gano gonna mugamanyi bulungi nzize nga bawa wabula ngezaako okulabika nti nkujjukiza nga ffe tukikola wano ku Projan Media TV bwetto wetubeera tubajjukiza ffe wetuli kubaweereza. Mikwano gyange embeera ya Ssegirinya Mohammed mukimanyi nti yo si nnungi nakamu nakatono, naye akaseera kano baagala okulabika nti basindikayo omwogezi wa Parliament alabike okulabika nti abaako engeri gy'ayogerako naye oba amyuka omwogezi wa Parliament alabike engeri gy'ayogerako naye sweet talking omuzungu kyenda sweet talking amwogeze bulungi mu lulimi amuseducing asobole okulabika nti akkiriza ebyo ebimugambiddwa asobole okulabika nti yeetondera President Yoweri Kaguta Museveni mu lujjudde mu lwattu asobole okulabika nti yeegana ekibiina kye asale eddiiro abeeko sayidi gy'abaako. Naye mikwano gyange njagala okubategeeza enkya y'olunaku lwaleero nti omubaka waffe ye yagaana mwajjukirako emabegakaawo nti President wa NUP amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu yagendayo n'amutegeeza n'amugamba nti munnange baagala okulabika nti neegana ekibiina naye teyakomawo era n'atutegeeza nti embeera ye si nnungi mulwadde nnyo okufaako obufi era bateekateeka kulabika nti obulamu bwe bagenda okulabika nti bugenda mu maaso nga buserengerera. Abagezezaako okuvaayo basobole okulabika nti basa basobole okulaba ng'agenda ebweru byonna biganye naye kati kye basazeewo kwe kulabika nti bamupangira olukwe olulala. Mikwano gyange njagala bategeeza nti omubaka waffe Ssegirinya Mohammed mwongere okulabika nti mugenda mu maaso ku lw'ebyo byonna ebigenda maaso n'okumutuukako n'ebyo byonna bye muwulidde emabegakaawo wonna. Mikwano gyange abalungi mwongere okulabika nti mwekumira ku Projan Media TV amawulire gaffe amalungi mugasange ku media ku website yaffe emanyikiddwa nga projanmedia.com aga entertainment saako nago aga sports. Mikwano gyange nkomawo kange nenywe ku twendo tw'amazzi katono nnyo nzija tovaawo.